kasubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde abadde ogamba kiwamma mbadde nasigiraba wabula tuno si tro bro. Happy New Year bro. Watuuse olowooza tetunaba naye Happy New Year nga gwe muziteekayo kumukumu shots simanyi nze ate nze yo ndi mu editing room. Crossroads firimu seri nerabi ya luzungu erimu oluzungu n'oluganda. Oluganda lwe lusingamu obungi. Oluzungu luli ku 30%, oluganda luli ku 70%. Obadde oteesa ki? Kyateesa. Okola ki? Omwaka ogenda kuyingira nangoye empya mami yaleese. Ngamba nangoye empya nnyingi. Kasanda bakano luba lwe lupya. Ndiro lwensoso jamba. Bina nnyingi saati zange. Wagula engoye mami yalete engoye zo. Birthday ya mami jo. Wamututeko out. Ade ngenze wa mukadde mu kyalo. Wagenze wa mukadde mu kyalo? Je wajiriridde? Saagenda ku Christmas. Nagenze yo jju kwa 29. Ngira birthday anti. Aliono mama we UK nga mama wange azaje nagadde. Kati wabadde wa mama we UK? Nzala wa UK birthday abadde yajju. We UK kati wamukoleddewo kaki? Muwishinza ku TV. Yandabirira neyagale. Si kumumenyekera. Kati yawereza buno? Sima kamera kweli. Kabibi enzo sele bitite byetagisa. Biriwa. Si kumumenyekera sikalonti. Kyetagisa mukwano. Birimbo omukuta sobya. Nza basobya. Baba basobya. Nnyo. Mbadde manyi nti naawe omukuta sobya. Bafi basobya. Otegeere nno. Baana bakyusiza n'eŋŋombo. Abakulu bewaffe. Basobya. Bakulu. Oliko Executive Media njagala okubeebaza okubeera nga omukulu olwaleero bukyanga lubanga lwa Mindi tumufunyeeko ku Executive Media. Era wali byanjawulo just tukyusizza bifo. Tukyusizza bifo. Bifo kibe tukyusiza nga tukoledde wano ewuwo ennyumba baagikubye plaster n'otatugamba. Yali kubye plaster. Bulijjo nkube plaster. N'amabaati mapya. Bakuteddeko mabaati amapya. Mapya fisher boards. Kiki bambi bakongeza rent. Mabaati makadde bruto limba. Mapya. Oba gola bangamba. No kadolaba ago amabaati ganyanga mukazi mubi. Obulungi obugaliko buli munda. Tegatonya. Obulungi obugaliko buli munda. Beauty from inside. Adange. Biri mwena aweddeko ne Abamakasi. Bana omwaka guli mukugwa tusoke tukulise ba mama. Baba tani omwana badafunya akutte gundi ku social media. Hani. Nti mama gundi ali eno. Jaden. Ba mama Jaden twagala bakulisaayo. Mukulike welcome back so much. Mwebala akajanja ke mwakoze mu kyalo. Naye njagala okwongera okubiriza mama Jaden abava mu byalo nga temuyina mmotoka zammwe. Tusaba bogenda kutambula saa 12 Jaden yakome ku saa 6 okulya. Oleme kuyimiriza bakututteko. Anti Jaden yayonone yakubyo omukka mu mmotoka emmotoka neyimirira nga tekyalina gyetaga mu maaso. Nga buli omwaga kiganye. Balowoozi b'ennyindo. N'ogamba kansiriko wa. Kati omukazi nosenda birwa. Ne kigaana. Ng'omukka gugenda bwe gudda. Gugenda bwe gudda. Omukyalo nga Jaden atabuse. Yagamba ne mwaga tumale kufa. Muyimirize mmotoka ekimala kimala. Kyokka nga ate Jaden yaseka. Atakole ki. Ng'agamba our teacher told us it is okay. It is okay. Tosiba mukka. Tosiba mukka. Okuteesa okuli hambo. Jaden tusaba weziwera mukaaga taddamu kulya paka gye tugenda tunatuuka e Kampala. Ate muva wala. Teri taxi ja direct. Kala bakalubirizwa bwe bali wabane yagenda n'emmotoka omu yekka. Oyagenda n'emmotoka it is okay. Iyo. Andi ayino twalako bana abalala bonna. Nobajjayo mu kyalo. Anda Jaden mbamja muwulira. Mama we amwe kifo kyo maaso ate naava maaso nadde mabega n'abalinnya ate naavaayo
mama oze ekintu kimu oyo bwatyo aline ava kwebyo mama ayinza no gapana yono nantawanya maaso wano wabeka mukwatako emabega eyo ne bamubawa mwenyize ne mukwata Jayden tatereera bwe yesunda sunda eno bwabakuba emitwe nga bannayo mwana ono agawe no bwatyo ayinza n'okuluma omumwa bannange buli muntu akole ssente buli omu akoleko ku ssente buli muntu akole ku ssente era twalabye Jayden w'abaavu ne Jayden w'abagagga ayawukana atya muganda wange Jayden w'omwavu tumala gafukira jjajja akulangira n'akujjukiza ne mama nti olubuto yalufunira mu ssomero anedda omwana aba mwana muganda wange leka bajjajja basosola mu baana bajjajja basosola mu baana era Jayden nga maama we mwavu afuka bwati jjajja n'asimbulira wakalya nnyoko gweyitawo no n'omuzingiriiti gwo omwana nakufukira anatuleeta babiyita batya ebyo biwuka ebijja nga omwana afuka nnyo ebinyinyi oba kiba kinyinyi bagiyita mpengere waliwo ebyo ebiri abaana n'agamba naye omwana n'afuka alinga nnyina yennyini mwana yanga nnyina yennyina yalekerawo fuka ayinza nokuba naye omusajja akyafuka sawatandika nogaa noononya obusajja obumpi nga batandisa obbayingirira mpola mpola amaka agayingidde ontegedde bulungi ne munange Jayden nga taata mugagga nga bwe babadde bamuleeta mu kyalo ebyajjidde ku Jayden taata yaweereza ebbaasa ya mitwalo ago 5 n'agamba gimpere jjajja anti Jayden afukira jjajja n'ayombesa alinaanyaawo atya omwana omuto abaana afuka alabika oba temulaba nti agenda kufuka oba temulaba nga agenda kufuka naye nga Jayden akyali wano obutenkanya mwosi bulala nnyo bannange nedda tunoonye ssente naye sayima omwaka guno ndowooza gwo toguyinaako tabbu kuba akantu okakubye right left center ekirungi kyakyo ogambye akantu togambye nti nno gundi akuwadde akantu kati okanoonyeza left right center ntuukiriza kiri Katonda kyeyagamba nti sente tunazifunanga mu ntuuyo zaaki zaffe kyova akantu tetukasirisa ate guno mukisa nawe nkiddamu nkugamba olunaku lusolokera kumu Omumerika n'agamba Uganda balya nnyo enguzi YouTube tugijjeeyo bulungi nnyo nga yekyayi netutuuka nga tekyaliwo mu Uganda oba nalanga ne sente atuwa nnyingi oba n'akizuula nedda tasobola kubanga atuwa sente nnyingi n'akizuula nga sente zajja mu Uganda ntono okusinza bwe yabala bizinensi ye tulanga kutebuka mu companies nga ziggalawo eziggadde mu Uganda ebbanga tebaddewo ozimanyi walinako Walidi eyeegatta ku Airtel yava mu Orange yaggalawo Walidi manyi yajja yokka era bwe yava ina we yava Walidi Walidi oma yava mu Soltero nedda Walidi yeegatta ne Airtel yeegatta mbadde manyi beegula awulyako kino mukama wange ulyako kino 070 3 tetwali ba Airtel twali baki twali ba Walidi ate Zaini yeriwa Zaini ya Soltero Zaini yagula Soltero ne bakwatagana naye ffe aba Walidi baatugula buguzi 0703 eyo teyali kodi ya Airtel kodi ya Airtel yali ki 075 yali 075 era mama wange 0752 yaje kwatako ku simu ya Ericsson waliwo bintu bibiri waliwo merging ye ya Walidi ne Airtel waliwo gula ne bakyusa erinnya kati Zaini eri bazigulanga ne bakyusa mannya kati faba Walidi baatugula ne batufuula abe Airtel ku mpaka kati go kwatako ku 075 kati nze sigula ku simu ya Airtel ne pozi jene ya 0759 nedi 0703 ya gula 0705 kati goli wa Walidi zendi wa Walidi mwaba 075 muri ba Airtel bonna bakyakolaganira wamu kati yafuka company emwe baatugula Airtel yatugula neche balengeza kugamba tulabeko ku makampani ne gajja
negakizwa nti wali business katamale gakola ki negagenda gategakola kakati omukisanga standard chartered kateeko yegenda otegedde bulungi kati omukisanga akasente weekali woyino kanyonyontiramu ate bwokafuna kolamu ekyamu sikukyusa amamotoka sigama tebakyusa amamotoka babi ndyasaba mutegere bulungi naye omayinzi buli wemba njogera ku sayimo toyina mulala gwoyogerera toyagala bakwate bubi era mu bulamu bwange Zubeda bwagamba nti gundi simufukamirira naye mba ndi ne Zubeda sinze mba njogedde Zubeda ayina gwatafukamirira nze nina gwenfukamirira ontegedde bulungi sente bwozifuna nga tonnagula mamotoka sooka obeeko byokola ebyokwekulaakulanya kubanga omukisaawa yonna Uganda ebintu bikyuka saawa yonna bwe twajjanga sente emyaka 5 emega tuzijja walala bulungi nnyo abaana oli baddukanga ku kiyonga bagenda Dubai kukola yakasente bakyasula kajjayo yatabuse Dubai yatabuse manyino basibya abantu visa ontegedde bulungi ne bamemba ba parliament babamye visa osanga ye abaana nga bali eyo nga tebalina bebakola bakanudde bakanuzima ki maaso kakati kana akantu katonda bakatuwadde guno omwaka tusaba akatuwe n'omwaka ogukola ki ogujja nze simanyi bya 2026 binza kubaawo kati saa zino tulina okukanyonyontiramu obukulembeze busobola okukyuka president addako n'agamba nti ono abaddeko YouTube yemusudde mu bukulembeze bw'obonaanye ez'obuyinza ekikubya abaddeko kyosooka okunafuya nejja n'agijjawo wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo atuwate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa kanyigira ddala nekastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia lwate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi Sawa sonde za Jalia so fune motoka usobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals, rent, explore, experience. Ngeyegenzi kakati tokwatibwanga nsonyi nga bakugambye nti akantu kajjeemu nnyo ssente kajjeemu tokaweweeza ate kisinga obukulu ndi gubagaba maanyi ga mikono gyo ennaku zino okusabiriza kwaffe kugenda kukendera ne betusabiriza tubasaba batwetaaga oba baba bazirina tetukyali nti oli akuwa buwi kubanga talina kyakkola ate tetukyali badeni z'abantu kubanga nawe bannandyagadde okusabiriza ate njagala okugenda onkolera akantu ne Shamimu ate nga nkimanyi wenna akakola njafunayo $10 kakati ate gwe wenzija siri sure ogenda kumpa mmeka kati ngasuka ngenda nkola akantu ka Shamimu ngenda okumaliza akantu ka Shamimu ate nga nina okudduka ku TV okukola maliriza maze wiiki namba ngamba yitako mu office nga siyiseeyo nolowooza neewuya naye nga kyamazima obudde sibulaba oli busy ng'ekyamazima oli busy so guno omwaka Saimo gwenga YouTube oba munnamawulire kiki kyolaba kyogamba nti nze nga Saimo next year bino byengendo terezaamuko mu nkola yaffe y'amawulire ekisooka professionalism yaffe ate tujja bbeera nnyo professional lwansonga nti ebintu profession tebabyagala munnange tebabyagala nnyo yadde naye omanyi buli kimu kirungi naye toyina kudduka nnyo kusinga baweereza tulina okukola wamu ne bano betuweereza kakati professionalism kirooto kyaffe kirowoozo kyaffe balaziwe tulina n'okudevelopinga audience yaffe to be professional kati ekyokulabirako nga wetuba tuli bakutereeza omulimu guno ogw'amawulire balancing kyekinandibadde kisookera ddala wano mu Uganda ninamu tugwenteka mu channel yange oli nagamba Saimo oyo tomuzza naye nga mulese for balancing purpose well balancing a story naleeta omuntu ku pano nga nkimanyi endowooza ine kyakkiririzaamu oli nanvuma
nagane banaye mwatu tamamu naye ngo ovuma endowooza ya Kasirye ovuma endowooza ya Junior naye ngo olina Ntambi olina Nyanzi olina Ismail begabogera endowooza ate nga babasinga n'obungi bulungi nnyo kakati kitegeeza nti nze am becoming professional in an unprofessional audience obawa be batayinza tegeera tebalina kitegeera tebakimanyi bo baagala ayogera bye baagala kuwulira si bituufu tebaagala wulira kituufu kyova olaba nti kati safa abamu baituufunye nnyo obuzibu nze ojja sanga nga buli kampu envuma buli ate era gwe buli kampu ekuvuma nze ojja sanga nga buli kampu envuma ate nze kugwa Zuula kampu ya Zuula envumye kampu ya Aji n'envuma leero bw'okyaza Namyalo Nuupu n'ekuvuma bw'okyaza owa Nuupu ab'enaalimu ne bakuvuma ontegedde bulungi kwegamba naye nga nze lwaki ndi musanyufu nti kampu esobola okunvuma nti sisirise we nnina kwogerera gw'olaba olina okwogerera oyogera kyokka ate encredit nze buli wengwanidde okukreditinga ekyo Katonda njagala okukimwebaza omwaka guno kwegamba tobisse mazima we galina kubeera omutima gwange etaaga credit yo gimuwa ne bwaba nga omutima gwange newe guzitoowereddwa nga muntu simwagala naye ng'ekimuliko kituufu nkyogedde ekyamazima abantu bamu bemulowooza bessaagala sikuufu sibaagala naye amazima agabaliko ng'ogedde nga mazima kyebakoze nga kituufu oyogedde nkyogedde wakati mu bulumi nga sibaagala ekyo nkyebaza Katonda era ekyo nsaba Katonda akinneewaze okuwala n'omuntu ntuuke ku level nga ekirungi kye sikiraba ekyo Mukama Katonda nsaba akinneewaze ate walabanga ng'anya okukyuka omulimu agunzijeko kuba nja bba sikyagugwanira ojja kuba ofuuse bias banja nfuuse biased ontegedde bulungi tegedde so mu mbeera efaanaganako bw'etyo ndowooza nti yandibadde professionalism however ndowooza kyetulina okukyusaamu yeffe abakola enkola y'emirimu n'ebye tukozesa emirimu gyaffe okusobola okugikulaakulanya ogijja bwe giri ogyeyo ogwongerayo ntandika TV nga TV tuweereza ku mpewo essaawa zino ku TV gyenkolera bakola production z'emikolo bakola obulango bagenda kukola essomero lya media kitegeeza basusseewo kati kitegeeza nti kati nze nga akola YouTube ngenda kubeera mu kantu bbanga lyonna oba tulina omukisa nti tuli omu ku ba pioneers ab'omulimu guno professionally kakati no tuba tutikkiddwa eddimu lingi nnyo naye okulaba abalala babalabireko abagenda okujja tubayambye tutya mu bwerubufu kubanga omukisa Katonda agutuwadde nti twaliwo nga tutandika kakati nze awe ngenda otunula kubanga kyenzikiriza nti naye abantu bangi abakkiriza nti nno omulimu guno ogwa YouTube mbadde ngukoze bulungi kati abantu abo nandiyagaddeko bitono mbeeko byemba bisharelingako nabo ku byenfunye ebitono ekyo nkikirizamu nti nkisobola atakkiriza nti atanzikiririzaamu atajja kugenda ew'omulala naye gwakkiririzaamu tekibangako kibi obutakkiriza muntu nange oli abantu abasinga saabategeera lwakuba nti abantu abamu balowooza nti luba lutalo waba tanzikiririzaamu kati lulina fuuka lutalo mwewalane nze era kasanda abamuntu nga teyantegeera nzikiriza ni Katonda teyantegeera butegeeze and it is okay kya bulijjo tekirina buzibu obutategeera muntu so it is as simple as like naye nga sofola baba YouTube balagawa we tunakkiriza okuva we tubadde juzi nalabye twabadde n'abaana bambozi mukati ng'ekintu kibakoze waba YouTube atandika kimuzaamu amaanyi sure kakati problem erimu nti abantu abasinga bali mu YouTube baliko mawulire amawulire engeri gye wataaliyo ssente waliyo okulwana kungi bulungi nyempalana kakati kyova olaba nti abantu abamu kibakalubiriza okwassociatinga n'abalala kubanga akimanyi nti when I associate with Zubeda ngenda bba muwa obuyinja okuvuganya okutalina makulu kungi kakati singa ffena tufuna mentality eno nga omuntu alina ekirungi tukyegomba ne tukikolerera naye ne tutamulwana nze kino nja kukyogera wano buli YouTube alina ekirungi nkyegomba era nja kukikolerera waba kasuku yasinga live esembayo okubeera ennungi
ojja kyegomba nja kyegomba era ojja kikola era basibu ne banyabo omulaba kalayi live za Kasuku nzeegomba naye tewali lunaku lwe ngenda kukeera nga tonyega Kasuku nga simunyege oba mulwane njagala twawula ekino ekintu kimu owe nagambako abantu tingera kutandika okukola comment section ngampa abantu abamukisa abali mu comment section bejje bampa endowooza zaabwe Faruku akikola nkyagalira nange nkyegomba oli najja bannanga abantu abatayiya abasiru bano kati labane kano kati eyo mentality yo gwe okwegomba si kibi and you implement well kastato wala na muntu gobadde ate weegombyeko kino kyesijja kukola kwe kuwala nansinze ojja muyigirako nja kukola kyempulira kyensobola oba okolera eddala kyakola wekisoboka kisoboke bwekigana ng'okita naye nze buli kintu ekirungi nja kyegoma naye kyesijja kukola kwe kuwala n'akirina ekyo mu bulamu bwange siri kikola era abantu abasinga obubi beebo abeegomba ne bata implementinga ne bawalana ng'omusanga atudde atuuzizza akakiiko ali ku ggwe byokola bimulemye tasobola bikoppa yaddu bi-implementinga akutaddeko mpalana nze nina ssente zange awo njagala oli ajjanga nti Simon nagamba nti nina bizinesi ya Zubeda nenkugaana okuwa ennamba ye nze oli newajja buzzi najja nagamba nti Zubeda njagala kunnangirako bwenti ne bwenti ekyenzirako oyagala kulanga ki kubanga gwoba onyambako mba mumanyi tinjagala kola bwenti ennamba y'essimu yiyo gwe ne Kasuku bamusinza okugaba ennamba yange omwaka ogwete ekyo kubanga kyenzikiriza ekitali kyange tekiriba ate ekiwunsi kyasiza okubeera ekibi kwe kukwata ekitali kikyo kubanga bisaa kiba kirimu kukola ki kati nze nnako omukyalo omu yali ayagala nze Saabazonto yali ayagala Saabazonto Kasuku n'alemererwa bafuna n'ayita munzi n'abafuna ne tukola nze nakola naye project egyo addamu akubira Kasuku byabeera bize ebyo ate Kasuku ndoza yamukuba esimu gatakwata n'addamu n'ankubira nanga Simon ngambira Kasuku takwata naye mu kaseera wangambira nga twalakolako project omulala w'omutima munafaga mahe gwakinze tewankubidde naye nze kyennayiga mu bulamu obwensi eno ekitali kikyo tekiriba oba lwakuba saalina ate abataalina nno nga yasazeewo okukuwalana mukwano tonna bafuna bufunyi just omutima gwo mugagga mutima kibeera nga omutima gwokusa sisina wenzimbira mutima ng'oli ali mu kkubi nga nina ssatu ate nga saalina anti Saimo omuntu nkugambye oba bwekkusa gy'abantu gye bali bangi nga tebaalina naye ng'empalana batudde ku mitima omuntu oba omutima gwo gwakkuta nga mugagga nga kyofuna kyeki kyogamba kino kyekyange bukyeyongerako alhamdulillah buli muntu kyabaagoberera bayoutubers tunatusigala nga kadala kino Kasuku kye yakola ekisoko kikola mu SB4 ye teyakola studio yakola mu live naye yasooka okukola wano office ng'ogituukamu no feeling nti omuntu yakola studio yali ya audio muzayina engeri yalimu bidongo denge yakola studio yali ya audio ntegedde bulungi naye nga otuuka nosanga zayimaka nga ziri wali ng'olaba ina editor atudde awo gikyasooka era SB4 aba mujiri wange namugambako SB4 kati saa zino wano osusse onyagala kulabako kyano njagirabako nga kyano ye Kenya bagita batye yavaako omwala ono yavaako mwala n'akola kyano eyiye yali envudde mutwe oba bagita loko oba bikoze bitya something abaate omwala yagivaako neyeegwa nga bali bakola professional work ngoyinza oli ku TV so kakati omwaka ono tuba tulina Kasuku ng'alina studio
ino telezamu na yajja bitelezamu ebirala wajja bba omulala na yajja bba kicha kyakola ki kyakola ze kyensaba inti eno ntandikwa ono capital nsaba capital ndo mukozese bulungi twamkosa omotoka tujja bba alemetuwabya tujja sula bulungi nekye saagala twerabire nti ono capital tumukozese bulungi tujjukire okwongeramu ko kasente tusukkewo kasaazo njasanga executive media esobola okuwanira kampani ya film gyotansiba gitatya Real Frame Studios ontegeera nti osanga esobola ogiwanirira bulungi nnyo ontegedde bulungi so obusene bwe tujja ntusobola okutuyamba okubaako ekirala kyetukola ki kyetuteekawo kyetuwanirira ne kibeerawo of course sente fere tugenda kukuta sente enzaagala naye enzaagala nnyo tuwongeremu zeva sizwe twatandika no office enzo bati takola wadde n'ekikumi naye nakulu tujja ntusanga w'ekipya naye nze essanyu eryange ye tiimu gye nkola nayo essanyu eryange byebyo bye nsobola okukola nga sandisobodde bikola nzekka ontegedde bulungi kakati when mmala okufunira essanyu ekiddako is to stabilize then I look for money because I'm a businessman naye waliwo sacrifice gye nkoze ya almost ya mwaka muki mulamba so kati ze kyensawo tusukkewo kaawo ey'okufuna obukadde obubiri n'ogula emmotoka ne twanjula bakyala baffe mazi ebintu byaffe ebyabavu bye tusooka kwanjula abantu oba wabirootako dda gula mmotoka kwanjula bakyala baffe baba baatufuukira dde obuzibu kati tubikoze now let's focus tuddeyo tulabe tusobola okukola tutya business and event business because tusobola okukyuka nga channel ekyuse tekyali ku YouTube ne tulina okusigala nga tuli ba content creators akakubeera ba YouTuber tukaleke kuba kayinza otuwuddisa ne tulowooza ntuyisobola okubeera ba YouTube ebbanga lyonna naye tuwerabire nnyo mu ba content creator zewendowooza awo tujja sobola okukola ssente naye kyenjagala byonna tulina kuba focused tubeere focused ebintu ebyokulowooza n'obutajjukira gye watandikira waliwo omuntu eyaŋŋamba nti teweerabiranga ekintu kyakuleeta ku ssiini abantu kwe baakumanyira kyova olaba nti nze akantu nkakutte nekakwata nekakwata nabadde mmalako omwaka guno ne ŋŋamba kanzireyo nonze Katonda yankolera ekintu nti zaali ki zaali firimu Katonda yankolera ekintu shooting ekyanyambye nti nakoze studios ezo era nga kasanti zigenda kuyambako abantu bangi n'okubeera nga kirooto kyange njagala tandika kugula movies z'Abannayuganda kati kirungi nze Katonda yanyamba abantu nagayogeranga nti nazanya comedy abantu tebakiraba naye twamulaba comedy kati ngenda kuddamu ku recording ngenda kola nga sketch sketch comedy alinza obutabeera nnyo ku screen nenga ogenda write good comedy ogenda just kuleta bana I can direct good comedy nzo obutaleeta naye kyenjagala okukola nfuna obukadde bwange busatu ne mbuteekawo ne ngamba kyembi njagala tukole ennaku 2 oyagala ssente mmeka ne tukkirizigana ne tukola nze nensigaza content wange bulungi nnyo nga ngono tamulinaako gundi eyo so yeguni yange njagala okukola alhamdulillah kabaka de statistica ekifaananyi mwe ekindi semere yakozeeko kukola yali akozeko comedy lulina ninja tawaana nnyo ebyo ebiseera Saimo n'ebiseera bino yali mbeera oba kuba wabonaabona nnyo Saimo ne comedy sibonaabonangako bambi gyali myaka wali tonnakula ng'abantu bwe balowooza nti wali obonaabona ekisooka muntu yina waba atandika obulamu nga tavudde mu famire z'amaanyi nnyo akaseera ako ak'okulagaya wakati wa campus nakyo nze saayina mubiri munene saayina mubiri tewalina mubiri munene saayina mubiri kiki ate kino n'oleeta n'olubuto nate ng'osaayina mubiri naye nga waffe omubiri gyeguli gwali tegunnajja naye waliwo tayimu y'okulagayo awo gye simanyi omwana wabanga atandika obulamu independence eyo kati nze tandika obulamu nga muzeeyi amaze okuva e Kampala azze mu kyalo kati nga wenzirukira ate nga nze naakajanja nti muzeeyi business gyeyandekera nenjiggalawo kutunda mazzi nga nkoyo okunga saa mazzi ki amazzi amasiga waka abapangisa yali business gye walimu tetwatunanga amazzi ga mitwalo ng'esatu olunaku abamasuba awo twatunanga amazzi ga mitwalo ng'ekyo nga mupangisa omupangisa asobola otunda amazzi kaakati nze amazzi nengaggalawo noddawo ng'ekitunula kya nusu 2 olya konkonanga aleese omutwalo
Nofuna akajanja ku myaka nze gye kuva ddanga nina akajanja gwebuuza so bayombera bwere buuza ku bapangisa ku mayumba gewaffe ge naliko nga Land Road caretaker banvumanga ne bannangira ndaba n'amayumba sigago naye ng'ekinnangiza kajanja nze banvumira olw'omukazi yanvuma olw'omusajja bapwamitanga taata kapulu yanvumira empale ezalayisi neera nga kajanja namuggyako amasannyalaze ng'aganya osasula nnyumba ninga kanjeka amasannyalaze okusasula nnyumba ayagala sasula amasannyalaze ne mugamba amasannyalaze ngenda gakujjako nyogenda nogajjako naye ngajjako najja nanvuma obupale obwa layisi kiyi maama omwana wa Land Road yanvuma ne muzeeyi waali awo nga talina kyamukula waliwo nze tewali kibatamvuma naye nga kyonna ekinvumisaako kajanja obudde buto ng'ovumwa waliwo omukazi omulala yajja n'asasula ennyumba n'atasiimawo waka bandi ku buli najja n'akonkona nenzija nenzigulawo oluggi bwa nangasebo gyebaleko nensooka nsika omukka abange ndi naawe gyebaleko kinga oyogera nga atalina mannyo bange yasasudde ennyumba n'abagamba musiige langi ennyumba n'ogaana kati njagala ssente zange nemugamba tambula genda sijja kuvaawo nenzira munda nalina oluso lwange lwali awo mu nsonda nadduka paka mukubo byanvuma tobimanyi muwendo awe namanya abapangisa tebewadde lugambo woowe baali bamugamba nga tanaba nakubeera waawo nga bamugambye amasannyalaze kyokka gatusasuza lwaki wali oleeta akajanja kubapangisa bwoti bro nkubanga nkalina era okumanya kajanja nkalina sente zange ze nasooka okufuna nazimba mu nnyumba nze sirimanyirwa Land Road ng'ogizimbawo sente zange ze nasooka okufuna nga maze okweggyako ekikwa ky'emmotoka nazimba nnyumba eno gye bakusondera gye bagamba mafinda gye yanzimbira benyo wakakadakamu n'ekimu bakazimbako ennyumba nze erina lina emyo okwogera ekop okay Peacock. The Lane soldiers are in place. The Lane soldiers are in place. Teyali yo manya ga kisoga. Kya ICT mwata kuchachi ngati che. Newe mwene company iwe koba Ecop. Tiyali yo komaina ga kisoga. Joba abe nacho photographer. Yango ko omwana abe na ile tugolole. Ecop. Aye anti chemberere ngai twakola nga moto sukali sigala kibiriti watu kwa kuiduka wagula sigala waisi ayo walwacho bongo bwage myanga bifu ayo ojabo kutuma sukali ate ojabo ochemba kilo 3 eza sukali omutigo baba babeera banu anga sigala abakaira abeere zira tanu anga sigala kilo ya sukali omutigo wa sigala ne kibiriti aye ngo yamungira oyemba mu kirala bibiri watandika wabichusa kilo ya kibiriti kilo ya sigala no omutigo wa sukali edoko megereza ngo ize na sigala mboko danio. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Wasoka n'ogamba nti njazze kuwa ku lw'omukaaga nti baadde bazaagala kati nti simanyi kyogenda kukola mugambe za ku lw'omukaaga nkubire essimu ng'osazeewo ekyokukola. Ogamba ani? Land Road. Ngojjuka nawe waliko Land Road ng'ekyogoso mbesa suza nange banvuma abapangisa kati nze mbamanyiira laba kati ono weno wabbeeyi tavumika tate kwako kajanja era kyekinkozesa ennyo olabe nti tokiddamu era ku nsi Zubeda weewalanga nnyo okufukamira kubanga ebikufukamiza gye ebiri bijja kujja kati obuntu obutonotono weewalanga nnyo okufukamiza kyobanza abantu abamu sayimo babeerawo ne bagamba because nze nina ekintu kyemmanyi mu bulamu bwange nze kyesaagala mba sikyagala gwe ne bw'oba okyagadde omaba ninaanye mwena ne mba mukyagadde nze so stickinga ku mazima gange ne baga sikyagadde ekyokubiri mumanyi biyu mulekerawo okwefuula bye mutali nze nabeeranga ewaka nga abantu bonna tebantegeera lwaki ninga omukyala omunnange ate ye yantegeera bulungi kati ate bano abafuula nti tebantegeera tebagenda we ne bamubuuza kati wato oyobeerayo naye omwana oyobeera otya naye ate bwe bate bakola
baba tebakutegeera bafuna yakutegeera kati ekibuuzo kyange wemba temuntegeera nga nze mubikala ate ono wakimumala obudde kwoli anti akutegeera baagaba munnyonnyo kye baagala akugambe ono akikugambe nga ye bwe yakutegeera ndio oyinza okuba tyala akuboggola ate nga bano balimu okuboggola otegedde bwe bw'obulamu so bwe bw'obulamu 2024 y'omu bro mubaddemu stories z'obufumbo nnyingi nga zonna zizze mu social media ng'era zonna bazireetedde ba in-laws fe aba social media internet in-laws tuzimalirize olowooza ki ku bufumbo bw'okuba nti kati tuffe tubusootinga ekisooka kibi nnyo nfunyeeko ku mukisa okubaako abantu abaagala okujja ewange mbakoleko emboozi zamawulire nagasoma naye ate obuntu bukyandimu ebiseera ebisinga omuntu mumutuuze ne mugamba okyagala naye ekifu era bwona agenda ew'omulala agenda kurekodinga naye ndowooza wandibadde okirowoozaako era n'emboozi ezisinga eziri controversial zendicodinze omuntu waŋŋamba nti saimo njagala kukola mboozi oli wamugamba tusobola ogikola enkya omuwaayo wazi egamba kankireke si kyekyo bwamukubira simukubira the next day nga kyakyaliko kitegeeza kyayagala kati waaba wange sisobola mumuta kati omuntu agenda okwogera ku Zubeda kati Zubeda nsobola okukola emboozi ekkwatako mbamanyi ne kasiko naye kinkozesa emboozi ekkwatako kimu Zubeda yajja kulowooza nti Saimo teyandibadde Saimo okukola mboozi eyo naye ate nze nsobola okukola emboozi eyo nenjiwa direction eyange gyenjagala n'akola emboozi nakkakkana obusungu obutasukka obusungu galinga mazzi bwoga blockinga wano gajja yita wano era gasikalinga gagenze kakati lwakuba nti abantu bannanfuusi ava ku message ono gy'atambuza nadda wa message weeyise ekitayamba ayogeddwako kati ate nze nsobola okukola emboozi eyo nga bagikwasa ku muntu wange ate era kyandibadde kino nnyo Zubeda omuntu onaakola emboozi yo akubikkirira mulimu ebintu nsobola ogikyusa direction kubanga jjuke ebiseera ebisinga abalala bayita akubako kyajjako olumu nsobola okukola emboozi eyo nenkuwa ennaku nze nakolako emboozi ya muganda wa Pastor Jengo nze ne Jengo twogera muli muti nakola emboozi ya muganda wa Pastor Jengo najja n'ayogera biti nengamba gundi emboozi egyo giteeke kadi gikopo ogirekewo ebeerewo mugamba tetujja giteekayo ku lunyolo lwaku wayita ennaku 2 n'aweereza Lawrence message nga bye nagambye Lawrence kati ate ye alowooza ali mu kuyita wa Lawrence kwetaasa naye nga Lawrence yawuliza audio nga mpulira bwenti twekatolaba omusajja omusanze bukulu essaayo naasobola okuvaamu nyamba emboozi ogidiriitinga nga bye nagambye Lawrence nti obusungu bwe bumutawaanya ntindako giteekayo singa sinze nakola emboozi ya Jengo negende wa YouTube omulala yali agenda girecordinga egende nayo so bino abantu bebabeera babawogerako sijja kwejjamu nti views twagala views tukitwale nti abantu bano tebamanyi kibeera behind the camera Honorable twakusete togenda bootyo akalulo tunakola tutya okomawo interview solo yimirira esobola yimirira soka notuwa sente anayitamu tojja amanyi obaana kakati bibiri kuba abantu bagamba mwe mba munoonya views z'abantu mu kamera ekyo kituufu ekyo nange sikyegana views zibaawo naye kati osobola okulaba emboozi z'abantu ze nina abakazi abajja mu inbox abamu mubagandi mubampeereza nobampeereza emboozi nga zigisobola gwe ne kasuku nentuula nze nsoowuliriza emboozi z'abantu onnaku nga 2 ndi ku mboozi ya muntu akyaginnyonnyola bwe mu advise nga bwe mugamba olaba woti tukole bwe tuti ogenda okulanga Gashaimo oyagala nfe lwaki tonteeka mu kamera nange kyensobola okusasuza omuntu oyo noga wayi muteekeeko kamera tulikodinga kiveewo tuveewo
So abenze kyemanyi abalabi baffe tebamanyi kye tuyitamu behind the camera tetulina tukibakakasa. No kale kyamazima kiri bwe kiti abatulaba ekigambo Saimo tuli professional bakirabira mu level ya buntu. Oli muntu alina bw'obanenya. Era jalo batereza mbasibo ne manyi the right comment is Saimo tolina buntu. It's not tekiri ntu toli professional. Tolina buntu. Tolina buntu. Kye kigambo ekituufu. Naye kakati wali malenga matinza abantu abamu badvising ngamba tuwandigenze muki mu kamera. Kubanga kamera zino solution yazo ntono. Tutereza bitono. Tutereza tutonoona nnyo. Tuonoona nnyo. Waliwo be tutereza naye okwonoona kwaffe kungi okusinga bye tutereza. Kubanga ffe interest yaffe oso tuleeta mu mboozi yammwe ey'obufumbo. Ne tunoonya ebirala. Ng'entandikwa yakyo bbula ly'amaanyi ga kisajja gabbaawo singa tukitegeera bwe emboozi yonna yonna beeyiise. Ne tudda ku maanyi. Kyonna kyonna kiri kye watandise ntukivaako. Kale kyama tebakola ki? Tebakimanya. Kyokka ku ffe 10 bantu babiri yasobola okutuuza nsi n'agamba omanyi badde nsaba tuleme kugenda mu kamera. Kubanga gwe weereese akantu ko gwakalina nze nja kukakola ki? Nja kukakola. So kati ekyo kirina kudda eri abakola ki? Abatulaba. Nti kamera zino muzeesize nnyo ne zigenda be expose nga zigenda kubalekera ebintu bye mutagenda kujja mu bulamu bwamu. Kati nze omuntu ekyasinze okunuma ada internet teyeerabira. Ekino kyasinze okunuma ku internet kuno nga ndowooza nali nsobola okukikyusa naye nga saawe wa mukisa kikyusa naye nga nakiraba nga kijja y'emboozi ya mukyala wa Maulana. Mboozi eyo nze yangwangako bugwi simanyi na lwaki. Nali ne shubira mu Desemba y'omwaka oguwedde yali aleese engoye z'abo nali azze kunguza engoye z'abaana bange. Nanguza engoye ne muwa ssente kati mba ntudde wano ng'ali wali. Ne ngamba shubira. Olowooza ekirowoozo ky'okuva ewa Maulana ku baana abo bonna kyali kituufu. Olowooza mwali temulina kwetegeera bwetegeeza abaana nga ndabanga bangi. Ate bato. Ekyokubiri ndaba abaana bagenda kuwa obulamu gwe bw'otayagala kubanga ogenda kusiizinga okumanya omusajja akwagala kuba omusajja bw'anaakwagalira abaana ogirowooza akola ki? Akwagala. Ne tubyogeramu ne mugamba ate ekyokubiri. Bangambye omusajja wakola ki? Wavaayo. Naye ate olumu omukwano gwe gubalinnya mugenda ne mwerya. Kitegeeza tonnavaayo mu butongole. Nampa explanation gye yakola ki? Yakuwa. Nangamba n'ekyo ky'ongamba kyaliwo n'endoze mabegako kyavaawo. Ndowooza ayitawo ng'emyezi oba ebiri oba gumu ebintu by'okkomera bikola ki? Ne bijja. Kati ng'ekinnuma newe mba sikomentinze ndaba abantu ali mu komentinga ku muntu gwe mmanyi Shubira gwe wamuwa Maulana. Baby mama w'omuwala wange first born aba ayita mama Shubira Senga. So Shubira aba ayita baby mama wo mama. Ntegedde bulungi. Olutuufu. Kakati ngandaba komentinga ku muntu gwe ntegera gwe mmanyi. Ngandaba omuntu gwe mmanyi naye ali mu kamera akola ensobi ze ndaba nga za kisiru. Ngandaba omuntu gwe mmanyi abantu bali bamuzzeeko bamuvuma. Ngolaba omuntu gw'omanyi bamuwabya. Waliwo abamukozesa. Nendaba omuntu gwe mmanyi ng'alina byali mu kweteekako ebiyinza omukositinga ebbanga lye lyonna. Naye nga sikyalina kyensobola kukikola ki? Kukikolako. Ne ngamba I wish singa addukira wange naye ate yakimanya ndoza sisobola kukola mboozi ate nga yali ayagala ekole ki? Eyitewo. Kati ekyo nno kiziddayo mummwe abatunenya. Mugana amawulire kituufu Faruku musiraamu ne Shubira muki? Musiraamu. Ne Faruku tansinga kubeera kumpi na Shubira. Bulungi nnyo. Naye waaki Shubira yaddukira wa Faruku teyajja wange nzoowe? Yategeera ogenda muzzamu advise. Kitegeeza nti abatuleetera emboozi olumu bazaagala nnyo zifuluma okusinga ffe. Aba views. Kati nga tonna nagenda okizuula nga abantu betukyaza baagala views osinga ffe bannannyini channel. Kale ate singa YouTube etekayo option. Abantu bagamba ki? Singa YouTube etekayo option. Inga ne gutukozeko interview asooka okufunayo ka account n'asasula ate kijja sasula. Kijja sukka. Abantu bajja tuwa emboozi kisukke bususse. Kisukke nga tukyabeegayirira. So kakati nga tonna nenya Saimo olw'okukyaza omuntu n'oyo gwakyazizza abasinga bali nnyo mu bwetaavu bw'okukyazibwa okusinga ffe. Abagenda obbakyaza. Naye ng'olumu obiraba n'ogamba no.
Omukyala ono guba judging nga tebamumanyi. Shubira ayitibwa kino ayitibwa kino naye tebamutegeera. Naye ng'ate yabitandika n'ajja mu kamera. Ngero oyagala abimalirize. Oba ontegeera. So kakati kyekibi ky'okujja mu kamera, kyekibi kya society okutanga okulowooza nti omuntu afunye obuzibu ewaka alina kujja mu kamera. Kati nze ng'omuntu nina ebintu akyantawanya semu twagala kutukubira gundi okulwana entawo z'omu mawulire zikyannemye. Zikyannemye nga nze. Otya nti nkubira gundi. Era ndowooza nzina kasifuna ku ssente za kuba muntu. Sente ze nali nfunyeeko zaali za damage control zaali za musajja wa Kataleya ndi Kando. And Bam the guy was open. Yatugamba if you're talking about those girls, just advise them to come back. But indirectly, the indirect message he was sending to abana bwe baleeta amawulire amabite mu nkuba. Kuba manyi bino ebintu byano bya office. Omanyi obukulu tebugwa bugwe. Omuntu abaana afuna obukulu yeeraba. Kati bana abaana bagenda okwawukana n'omugagga ng'omugagga ndowooza entebe ennene eya State House Anti-Corruption Unit ya UR yali agirabanga ejja. Era talina gwe yagambako kuba baana abo era kiva tewali yabakuba. Naye ate nga bo beewayirizanga nti babakuba. Teri yabakuba. Kwanza omugagga namulaba. Babali bubi. Kye yali ayagala nti abaana bano Justin Keswaka abantu abaludda awamu baba n'ebizibu. Buli omu. Kati omugagga nga abawala bano bayinza okunyiiga ne bakola ekyobusiru kyonna. Kati n'agenda n'afuna pillars n'azeekwata era nga emboozi eba kujja sandi gikoze. Kubanga yampita talina kye yaŋŋamba. Okay. Ndekegedde. So ze sinazikola koko. Naye mu byonna kibi. Emboozi z'amakazi zizza nnyo mu mawulire. Nabadde nakola emboozi ne Kasuku about Suna Ben. Mary nampeereza ebintu sinabisoma nabisoma. Paka kati yabikuweereza. No yabimpeereza byali bingi nnyo. Kati nze nzanti nina eno gye musabye okukola. Nina weakness eriemu. Message nyingi sizisoma. Nze ne audio esukka eddakiika 2 sigiwuliriza. Kati nze ekyondo tekiri ku ekyo. Nze nina phobia ya audios simanyi kiri mu nze anyway. Bwe ndabanga audio esukka eddakiika ezi sigiwulira. Nga natenza obuzibu bwange. Mbala mu circumstances moji mpeererezo oyinza obba oyomba. Sagala kuya ko Zubeda ngo nyombe so oyinza okunvuma konvumire kansigala mu bulamu bwange bwonna. Era nze wemanya ne waba mukazi nampeereza ebintu bingi. Nga omanye ekiwavudde okozeeka. Manye mabege wakayinza obba leki. Sagala muwulira ko nganvuma kubanga nze ntereka. Ayi abakazi be batereka lwaki otera. Nze ntereka nnyo. Kati neewala nnyo era bisinga sibiwulira. Bakazi be batereka sayimo. Akati nze nkubuulidde. Otereka. Neewala. Okuleetera ebyekunaate. Era oba wali onvumyeko ebintu bingi saabisoma. Mwakoze story ya Nambwayo ngeri kuki. Bino nga betujja ne twewone tu opinions because when mbanze mpo opinions sinsiwanga mukwano. Ze Nambwayo twogera ne solo ku opinion obo ne muyingira bana empo opinion kati simanyi ti adampeza ne na before nawe nabiye forward ku namba yange ndala. So ni wabisimbula mbirina. Luibo olifuna ama. Njatula mbisome. Ne gundi yange eri nti nno amawulire gano agakwata ku family gayabuluza. Ate gabadde mangi nnyo 2024. Bwe tunula Nambwayo oyo omulaba ayina kati image ya muzimbibwako. Oba kitegeera tisinga agenda mu relationship enda ne wana afuna bufunyi buzibu obuli nomo bajja kulikalinga bino bajjukize ontegedde bulungi genda ku Bruno Betty ne July B. So amawulire gano akwata bano bambi basibe babinonya ffe twabasosonkereza bali sibe babituleetera twabatandika netunonooza ekirungi era tebaatuyingiza nnyo wala kumanya details osanga for them they can still survive. So naye okusaba kwange eri abatulaba ffe gwe mulimu gwaffe nze buli wompa akantu nkola naye weerowoozeemu nnyo gwenga omuntu nga tonnata kantu ako ntegedde bulungi kubanga oyinza okumayiza nga otadde akantu akagenda okwonoonera obulamu kubanga ffe abamu tutereeza kitono era n'abalina ekirowoozo ky'otereeza batono. Kati nze ninamu ekirowoozo ky'otereeza abantu ovola we bajja ewange nsooka mbagamba nti nsaba njogereko n'omuntu oli nga naawe tonnajja mu mawulire. Kyokka ate twafunye precedence embi mu kwagala okutereeza. Bagamba tulya.
Ruth omulabe ekivumya Ruth pakana kati kuleeta zuula kwagala kutereza. Kwagala tereza kigwe Kubanga zuula amaze okunyumiza nti n'omwana nabaana yagwa omulekaawo. Toyinza atayinza okwata n'omutwalira Nakiwala. Gw'olowooza nti asobola omuyamba omukola ki? Omujja mu mbeera gy'alimu nga maama. N'obaako omwana w'omusakira obuyambi kubanga bagambye omwana muki? Mulwadde. Kati ate bwe bimala okukyuka bwebiti ne byagala okubanga ebyefuukira ajja tizuula. Ne Ruth batandika okumuteeka n'agamba olaba omukazi oyo. Olayini eyo mukazi naye muyaaye. Naye ng'ate mu mawulire amatuufu kye yakola kyali kirungi. Nti do add value ku gw'okolako emboozi. Ogenza okutta omukyala agamba nti nno yali ebikuta byaki? Yalidde ebikuta by'amatooke ku Christmas. Story sinnagitegeere. Ibajanye ku telefone nawo ne. Nagirabye ng'omukyala yalidde ebikuta ku Christmas. Era omutima gwange ne gwekanga nnyo ne ngamba. Kakati kwongala okugikola eyo omukyala oyo omuyambi otya? Ensi emulabye nti yalidde. N'omuleetera baagala okumuwa obuyambi. Ne baleeta amatooke ne baleeta akasente. Ku telefone simanyi naye kati nga tugenda situgambe nti singa emboozi eyo ya bulimba ng'omukadde yali alimba. Kiddayo yagikwata. Tuba yalimba naye. Ontegedde bulungi? Yapanga story. Naye nga kyemba nakoze wakati awo kiba kibi. Koti miwo sigama nti omukadde alimba. Mabategeera abategedde. So kakati amole gano buli ango yenna gakubirayo naawe ajjo buzina okola emboozi n'otambula n'ogenda bagamba ndowooza mubalaba babafa views. Baagala bwagazi views. Naye okimanyi nti n'olumu ne okubayamba era nakumala ne gutukubirayo. Bulungi kati nze nina abankubira nina as of now nina emisango giringa ena gy'abakazi bonna babatwalako abaana. Naye kati nina ekintu kye natandika Saimo nga story sinnagifulumya nti katuyamba ono. Osooka nompe ennamba y'oli yabba abaana. Ne mukubira nga sinaba naleeta story mu kamera. Naye nkukubira ngamba mukulu Saimo osiibye oti abampita Zubeda. Kakati nina waneeno ensonga bweti ne bweti olina omukyala gwe wazaalamu abaana bamuyita gundi. Naye agamba abaana be wabatwala. Tubadde tusaba ku buyambi nga maama. At least akirizibwa alabe ku baana. Ogenda okulya ng'omusajja akugamba ze Zubeda kankubulire kino kiri. Ate bonna be bampa bantu babuvunaanyizibwa wano mu ggwanga. Kati obalamu omuntu bayinza otandika. Zubeda ayinga gwe baawa omulimu gw'okukuba abanene mu ggwanga okitegeera. Alwana basajja. Kati twafunye n'obuzibu buli bumu. Abantu bo balowooza kati Saimo omulaba oyo alina erinnya kati gemuteeke mu mawulire ajja kuswala. Eyo mentality embi. Ene ya nina ekizibu naye nakirina ne Saimo ate yanzaalamukko ku mwana. Nalabyeko waliwo story mugiraba eri mu kutambula ya Bruno Betty ey'omwana. Wagirabye? Waliwo story endala yazaala mu muwala. Muwala yali mu ttiimu ye n'amuzaalamu omwana. Eyo story bagimpeereza kati emirundi nga 10. Kye nategedde yasembyeyo okunzija mu inbox yange. Nanteerako n'ennamba nagamba nsaba bambi omuwala ono omukubire kuba akwetaaga. Nentegeera tewali ali mu kuyamba muwala ono nti anneetaaga. Yennyini gwe baazaalamu ye yabadde ancontactinze. Naye kati bwe natuddeemu ne ndowoozamu ne ngamba kaakati agenda kujja agambe nti yamuzaalamu tebamuwa buyambi sikitegeera okitegeera. Nga story olweka nagenza okulaba nga nze engeri gye nabadde saagiwadde nnyo obudde nga sinayagala gituulamu yadde okukubira nga njagala sooka akubireko Bruno Betty mubuuze ni story eri etya. Nagenza okugiraba eri ku TikTok. Mugenda bazaalamu babateekeyo. Loza mukitegedde nti betukola kamali baagala nnyo amawulire okusinga. Bulungi nnyo. Ti bw'oba gwe tonna bagimuteerayo ggwe. Waliwo ne betuba tukolako nakabo oba tebitaddeyo nze ngenda bikola ki? Nja kwerekodinga nina essimu mbiteekeyo. Nogamba owaaki. At the end of the day views. Ke kali ke nagambye nti ekisooka views nkulu nnyo. Ekyokubiri nze wera katala tugambye nti Bruno Betty bw'oya wange. Wemanya nti ono omukazi yayagala kugenda ku migration nga mmutuuzaawo. Bumuga tunyonyole. Kati obadde oyagala tukuyambe tutya. Ise n'emboozi n'enji wa direction. So, wanya watu mu PR, abantu balowooza PR, manya tebasoma PR. PR tekibangako okusirika. PR kitegeeza kwogera ku nsonga n'ogiwa direction empya. Gwotuwa n'olowooza n'oga okay, kati eno egenda vuga bweti. Webana n'omanya nti bagenda natuddiza omuliro. Naye batuddiza omuliro tugendera kugenda mu direction bweti.
oyo gwe bayita PR omutuufu. So 2024 bwatyo bwabadde naye era tetwagala kwerabira nti abantu bangi ab'amaanyi mulimu ow'amaanyi yafuniramu amasasi. Pastor ng'atandika omwaka. Pastor yafuniramu amasasi. Tumukozeeko buli kimu. Oli mbantu be bagamba okwogera ku pastor. Kuba ndi w'amawulire. Ndowooza obuntu bwe bakutemamu ng'oyogera. Tulina ekizibu ky'abantu abatemamu waaka naye olaba Luli Kasuku ng'agamba bannange mutemwemu ebintu nga bituufu. Waliwo abantu nga si gw'oyogeddeko ne bateekawo kifaananyi kye wansi. Waliwo omwana nakuweerezaako ne message awo. Gamba njagala obeeremu ku magezi. Bwe mba njogedde muntu gw'oba oteekayo. Naye ekyo tekiraba kunnyonnyola ne musumba kimuguddeko. Naye mu byonna kyamuguddeko jo nina incident era bamutemye ku bya Pastor Kakani nga tabyogedde. Waliwo n'endala eno gye yagambye n'oleeta omuntu n'omukolako n'omuwa omulimu n'amaana akulyamu olukwe bataddeho ekifaananyi kya mukazi we Susan nti yakoze kyaki ekawempe. Ndowooza okitegera so akyemmanyi we naye victim ku bwayo naye munda munze ninamu okukkiriza omanye ensi lwe kuvuga n'obeera mu oto. Omwaka guno pastor abadde mu oto 2024 abadde mu oto ebisinga tebibadde mu kusalawo kwe. Ne pastor munda mu ye musajja mugezi kubanga azimbe empire nene, empire tezimbibwa mu ssiru. Era abantu bangi bagenda kuva mulamu b'ensi eno nga tebazimbye na kwota yaayo. Ekigambo kyange kiyinza okugattako nga ndi mu interview eno nti ffe abasaaga gwe mulimu gwaffe. Abasaakaanya gwe mulimu gwaki? Gwaffe. Naye pasaddayo olabe byonna gye byatandikira. Ebyetaaga otereeza obitereeze, ebiteetaagisa obireke. Ntegedde bulungi? Ebiteetaagisa obireke. Ekintu kye actually abantu abalwana Pastor Bugingo bamulwana lwa nsonga nti tebamumanyi. Pastor Bugingo yeerwana yekka. Because there is a Pastor Bugingo who says something, now there is Pastor Bugingo ayogera ekirala. So kati Pastor Bugingo okuteera kwalina kudda ebuzi n'afuna CD ze nkadde kuba yazikubanga n'ozikuba. N'abuliza Pastor Bugingo. Walingawo CD edda? Yagabanga CD. N'addayo n'abuliza Pastor Bugingo li kye yagambanga n'alaba ono lwaki tagamba bwatyo. N'atereeza ye ng'omuntu. Naye incidence y'amasasi twongera musaasira nalyo mu kwabo abayimirira naye. Nalyo mu kwabo lwakuba lwe yali ayagala nneme kuba kuyimirira naye. And because I'm an open-minded person, ntolo yimirira nawe Zubeda. Nene ngamba Zubeda mugezi obuzibu kameramani we tamanyi. Kati kameramani we nayagala okulwana olutalo ne Zubeda mugattemu because I violated obunafu bwani bwa camera person. Kati fe twave tugamba nti kyamazima nsonga ya pastor obuzibu bwayo bulivudde kubanga waliwo abagikutta obubi. Abagikutta obubi ne bakozesa ekyo chance eyo okulwana entalo zaabwe nga balwanira mu superstar. So bira biri mwena muyimbi kigola banti akoledde mu bakyala bogamba nti nze nga Saimo ono ye bira biri mwena bonna bato mwe talent wise Nando Love. Kina Wolof lwaki Nando Love talina kintu kirungi ku ye as far as music, as far as is concerned, talina kyosobola mugulako. Tajja kwemoola mu mwagale. Tajja kupostinga bifaananyi nga atulaga figure. It has been music. Music. Nando Love mulenzi mukazi. Ndowooza okitegedde. Munyambeko. Muwala. Laila tu wallahi. Ontegedde bulungi? Bulijja Nando Love gwe mugamba gwe nalaba nga imashina Wolof. So abadde music yekka na talent ye. Muwala bulijjo. Thank you bro. Nze wallahi bulijjo mmanyi mulenzi. Ontegedde bulungi? Wallahi. I'm not offending her. It is my first time okutegeera
nti Nando Love n'olunaku lwe namulaba nga ayimba Kinnawolovu nze nalaba mulenzi. Ontegedde bulungi. So tewali asobola kugamba nti nayagala Nando Love kubanga ayina ebbina. Nayagala Nando Love nti yeemoola bulungi. Ontegedde bulungi. Nze mu appreciate nze lwa hard work yana talent ye. Awo abawala bonna abapya wabasukulumide kubanga omuwala badde asinza okulola omwaka guno era naye mupya ava peace. Naye ava peace atunyenyereza ekiwato nga ne waba byayimbye tubitegedde. Obwongo bubeera wano. Focus ne tugiteeka mu kiwato. Mwana anyenyeza ekiwato omwaka. Ayina mwaka tiiti. Obo atekamu yakola oba tabbo mu yasiga akasibira akapale kana akawanvu akakola. Yo. Oh. Saimo. Wawuliro obulamu bulaka tebwasigala kyekimu bro. Nabaza katalo bakuzisa bubi. Wasamangu. Nayo tewejjusa. Naddukiraka ngampejja wejja. Ng'owulya bikutabuseeko. Nengende eka mu fridge wali amazzi nenywa nenvubiriza. Yasula kyonyugenda mu fridge. Okize kikususse kate nogenda mu fridge. So, Nando Love manya ava peace. Akoze bulungi, akoze nnyo. Naye Nando wamusingidde nti akozesezza ekintu kimu ava peace enyimba ziibi. Ennungi. Naye n'atugattiyako n'ebirala bingi. Ebibateeteddwa appreciate. Ne Nando Love ndongo yokka. So kati ze bayimbi banga ababiri abakyala betisoma akaguno. But actually omwaka guno abakazi bayimbi nnyo. Kati nolaba n'omuwala ono yandi Pretty Banks. Yimba Inside n'ayimba ne omwana ayimba bulungi. Actually oyo omwana bw'anaafuna team emanyi Sukuma endongo. Ajja kuba wattabu. Oyo omwana n'afuna kuba muyimbi. Muyimbi. Oyo mwala wa Inside naye yayimba bulungi. Ate kino naye talina bbina. Ne kala kalina face. Kalina face. Kalina face. Ate nakabambi kagamba nze kimanyi sirina bbina. Kalina face. Kalina face. Kambala ebigoye byako nga bibi. Ebyo ebirala obiraba. Ate ne bagakaawo kyali yali agezegeze ebyo oba yali yakamala okuzaala oba yali alya nnyo simanyi nadda wemala okuba Inside n'agenda mu gym. Ate gundi. N'atereera. Gundi Bule yangambye ye omuntu female artist asinze okutraining abadde Gloria Bugi. Naga neta trendinze by talent, a trendinze ku nude. Nudity. I think gundi party ya kifaananyi kya nude pics omanyi Gloria Bugi ensonga lwaki nude pics ze zaayatiikira tetulina kye twalaba busungu. Fenga abantu tulina busungu ku Bugi. Bwabutalaba nude. Yatukookonya. Gwe gwofuna obusungu. Olirizaako. Oli yagamba ya trendinze. Eggwanga lino linyiivu olwa Gloria Bugi okufulumya akatambi ka seconds 9 nga tekali mu bina naali wetabata ate wali we baagala okulaba point of interest n'ateekayo engalo. Kyekiruma abantu. Naye singa yaba ebifaananyi ebijjudde bandulikogonizes nti wadde nga talent si nnyingi Gloria Bugi akoze bulungi kuba alina n'oluyimba lwa Nnyashi olw'amaanyi. Lw'amaanyi. Mu countdown yange ey'omwaka. Natolina Nnyashi. Nnyashi. Nnyashi wo. Ba oluyimba olulaba. Wano baluwadde namba mmeka? Kuki? Ku countdown yo. Baluwadde namba 5. Ne bw'onaakola any changes about Ugandan music tojja dususa namba 10 nze ndwadde namba 5. Abatakoze bubi. Nnyashi wo. Otegedde bulungi. Naye lwakuba nti ebifaananyi byajja, she had a lot of things to talk about ku mubiri gwe. Oba otegedde nti oluyimba lwa Nnyashi lunene. Naye buli eraba ebifaananyi bya Gloria Bugi ebyali ebyokulaba ebbeere Song of Verity oba otegeera byali bingi naye nga Gloria Bugi ne musically akoze. Bule yagambye takoze. Actually. Ne Andrew Kagwa omumanyi wa Demonic. Naye yagambye teyakoze. Yakoze nnyo mu nude. Ati kati naye ne nkugamba nti Gloria Bugi alina oluyimba ne Epas. Alina oluyimba ne n'omwana yani omusoga. Ani? Ona eyajja ne Liam Voice ne bani mixer byajjirayo. Unknown. Waliwo omwana awo. He has good songs, he has a hit song. She has good songs, she has a hit song. Ontegedde bulungi. Naye nyina akubye single musical abaddewo. Nero akuba nti ziri nude pics
zatinkira nnyo mu mitwe gy'abantu. Kyali kyamaanyi nnyo. Niyo tudde mu ndongo okwanalizing endongo enyimbe zitambudde. Nyasha has been a good song. Nyasha atambudde. Ebyo batayiti aluyimba asima yali. Temulina okuba abayimbi baffe ababulijjo tewaliyo abakoledde mwaka tewali wakoledde. Bayimbi baffe Azawi yakuba Masavu. Bazawi barema. Lwabandize Masavu yanyiza nga atandika. Bakozesa omugenzi. But Masavu is a good song. They took advantage of the dead. Ale ne befuula nti sibe bakikoze. Bagamba sibe bali bakikoze. Tugendera awo. Naye nga Masavu is incredibly good. Luyimba lulungi. Era zezimu wanda ne wanu Masavu. Ndabenga ya wokubiri awo oba yasooka. Omekati nze. Sipemeka. Nze solo kwogera ekintu kumuntu ina agamba kati sayimo tatwagala. Uwono Masavu mwadde namba 2. Da mwadde namba 6. Toso sanga ekisiru ebimu ku bivubuka ebyetike emizindalo kusonza zigambula kubo tatwagala. No kibuuza mu countdown eno gye nkoze wampadde mmeko kugenda. So ndowooza story esinza otambula omwaka guno yeriwa. Pastor Jingo. Story ya Pastor y'amasasi esinze yazuula. Anyway, eyazuula ebadde nene kubanga yali nene lwa nsonga nti abaali mbona tebaali banene. Tebamanyikiddwa bonna. Yazuula I think ekyasinze okubeera ey'amaanyi. Yasinze trendinga last 2024. Zuula ekyasinze trendinga. Ekyasinze kubanga ne ya Pastor abaita swagikola. Yazuula baagikama. Yazuula yesinze. Yazuula yesinze. Omwaka ogujja era togisuubira kubaako. Obajja kuba tekyalina. Tuleke. Ogigobye. Tuleke. Hajati baba asobola okwesonyiwa emboozi eyo agireke. Kuba omwana bambiri bbanga liyita akula. Byonna ebyamutuusibwako bisobola omukostinga mu relationships ezirijja mu maaso eyo. Waliwo omwana akutinira ku internet awo yajja n'agamba bankwata bikoze bitya, which is good. Naye waba mu ntalo zaalwana kikozesa omukuba. Nakati ono yakyereetera mugumu akisobola kihandolinga. Imagine omwana nga tesi yakyereetera. So mu bulumi obungi bw'aba asobola okukireka. Naye ng'omuzadde nga maama bw'awulira nga tasobola genda mu maaso olwanira eddembe ly'omwana wo. Maama eyasalawo okuleeta omwana ku nsi tosobola muwa nnyo magezi. Akalulu kajjo n'okyaza bannabyabufuzi ku kyano. Abanampa ssente. Leka si kukyangambye. Era n'abawooningirawo. Era n'abagambirawo tibajja n'obusente obutono kuba nabo bagenda kusaka ssente. Ne red card yangenda gifulumya. Ekyenkakasa nti Museveni bw'anampa ssente. Opposition yagikubira bwereere enaabe ey'amaanyi mu kaseera ako. Kyaneereme kugwa. Eri waggulu. Sikutegedde. Kuba opposition tejja tuwa ssente eri waggulu. Naye Museveni alina otuwa ssente. Wanaatuwa tulina obalansinga. Opposition tejja giwa. Eri waggulu. Kati bano bakina Member Parliament, Kansala, mumpiseemu awo. Tata wano kujanga akaba. Nawe kuba kutumirako. Nena ekya TV batuyambye. Girabo oti ompise TV bakoze bati. Red card yafuluma dda. Naye bakuwulira bulizi ng'otumira alabika nga agenda okwesimawo nga teyasasudde. Ozisasula. Kubanga abantu baba bagenze kima ssente. So kakati tebagenda tutawaanya. So omuganda wange nze mu bulamu bwange ekinkuumidde wano. Saagala kunyiigira abantu, nze sirwanira abantu ntalo. Bwe mpaayo ekyange. Sigwana muntu. Mu nsi ekintu ekyo kyasinze okuleetera abantu obuzibu. Kati nze olaba abayimbi. Bayimbi bagamba bakuba nnyo. Lili Puzzle twata kati ampa atuwa content. Oyo mufiirako. Era yali ankoze bubi nnyo okufuna obuzibu ne Katikkiro. Kyali kikuyisizza bubi. Era nange yali tampisizza bulungi yadde naye yamu advising. Okuleka Lili Puzzle awo. Ne Evans bambi olumampaayo ku content naye nsobola muzannya. Bruno K. Akuwa.
Ewe sagana kusakwera bunoke na agana kumpa. Ate ekyo kubi waliwo omuntu ayingira mu family indirectly. Alibunoke yayingira mu content creation family. Toyina bw'omuvaamu. Kati abayimbi aba abatono bonsobola omukuba n'ensukka abalala bonna mbazanya buzanyi okuleka ngolimba lunyumidde. Kubanza olimba baba lunyumidde seta ku meetinga nanyini olimba era sagala mu meetinga ng'okuba luyimba. Nkuba luyimba. Okay. Kakati yawe mmala okubanga nzanya oluyimba lwo nze sizanya muntu nga nakye musuubiramu. Nina omuyimbi omu yankubiddeko essimu amabega kaawo. He was a good teacher mu kali eno gye ntambuza. Nakola bingi nga ndowooza nti nno kyali wange. Nenkizuula nti saali ki? Tewali kyali. Nenyiiga nnyo naye ate yali school fees kati simunaako buzibu. Era waba alina kyanneetaaza nti mukolera bulungi. Kubanga muwe ekitiibwa nti yansomesa. Nze sitijja na muyimbi. Naye agwanidde ekintu nkimukolera nti okubi olimba olulungi njadduzanya lugwanidde ogenda mu countdown njadduteekamu. Sikubanja. Naawe tommanja. Naawe tommanja. Kaakati sina kyenkusuubiramu. Era ne lwe ndimakoze omukolo alinsalirako nga ansaliddeko kafansonyi. Naye nze nali mpuliddeko omuyimbi gwe bali bazanyira music omuyimbi n'amugamba njagala onnyimbire ku kwanjula kwange omuyimbi n'amuleega ssente. Ntegedde bulungi. So kakati engeri gye sina kye mbasuubira musisuubira kwawukana nabo. Ekyo kyesaagala nakukola mu nabyabufuzi. Ne Sseginya nze na promotinga Sseginya kwa nali mwagala ku mutima ng'omuntu. Nga kyaliwo. Nga kyaliwa. Esaazi no sinnafunayo gwe ndowooza ali gwe njagala ku mutima. Naye kyaliwo essaawa zino. Gwe njagala alye. Naye ate be ndabyeko kati nyinza okwanira nga ona Lebo Kayonde eyo. Omusajja yampadde ssente ate nze yanjagala nga simumanyi. Yajja nanneyanjulira nga mbaka palamenti nga yambalanga bw'ayagadde ne muyisaamu n'amaaso. Mukana akajanja kali. Namana nga manzi nawangudde muyanja Ssenyonga ne mpulira nga nswadde. Kati ona Lebo Kayondo kinsobola omukolera nkya kimukolera. Sebamala abadde nga nsanga awo nampa ssente ze simusabye. Mba nnakinnataza omukolera nsobola kimukola ki? Okimukolera. Era be bali ze constituency ne bompa ssente sijja zirya. Abagenda babuganya tebatawaana. Kakati Dr. Kwefu yannyumiza emboozi. Omubaka w'ebbaale ewa Nakifuma oyo aliyo yagenda n'aleyinga strategy n'amuyita n'amugamba njagala onnyambeko ku kino nekino n'akwatwa millions zaali ezo n'azimuwa amala okukwata ssente gwa era kugamba kimu beera nnyo yuuza ojja wangaala kuba ne yuuza n'obugumiikiriza agumiikiriza bulungi nnyo badde nkugamba oli n'amuwa omukadde obwo 5 bw'amala bwe yasooka okukira kusimagana naye eyo gy'ogenze kwe yakwadde ssente Patrick gy'agenda okwesimba Kwefu n'agenda yali tannakwata ssente ng'akimanyi Kwefu eyo gy'akola ki Patrick gy'akola ki n'akwira Patrick n'amugamba njagala ebigambo biri kwa wendi saagala kwogera ogenda kwesimbawo togenda kwesimbawo ko Patrick ngenda kwesimbawo Kwefu n'agenda n'agamba omugagga sigenda omanyi sijja kusobola. Kati naye basajja bange mu constituency ennyingi eziri wano mu kibuga nga tojja kusobola sina kye nali mbakoledde kakati Muyanja agenda kugira ku kaadi ya Nuupu ne sijja kusobola. Muyanja Ssenyonga ajja kugira ku kaadi ya Nuupu ne sijja kusobola kuba oli ne wesiimu kubire campaign alisobola kugatta ku ddoboozi limujjayo kuba akuwadde ku ssente nga tozimusabye nga sizimusabye ate nga sina kye mmukoledde waliwo Sebamala naye sijja kusobola abalala nsobolera ddala basibo ne banyaba bajje red card egenda fuluma tofaayo kala gye oliko kubanga oyina byoyagala okuguza bannayuganda obirina wona bibagamba banakkiriza ndowooza omwaka 2025 era mwe tugenda okubeera nga twesibira Gomez tujjeyo mami 2025 kasoke tunye sente 2025 ngina kola omukolo 2026 ngina kola omukolo nkampize emyaka 35 nga bagenda yomba ndi tujja taziwe jati tajiwezanga
Njala kola omukolo. Ngowezeza 3:5. Mbeze emyaka 3:5. Inshallah. Jabba ndekeddawo okola ebyekisiru ebimu. Nawe kibayo okola ebyekisiru. Kati okakasa nja kwa bikendedde. Nze n'emyaka gyange egy'okukula. Yogamba nti bino si obuzibu bwe naakuliranga abali mu bulamu bwange bakyabulimu ekibuuzo kyokka nga bakyasobola okugumiikiriza naye nze nina obudde bwange obw'okukula so njagala kola omukola at 35 njagala kola omukola at 35 njagala kola omukola at 35 kale tubagaliza omwaka saagala mmenya nnyo bantu kuba nsonderaako mpaako talizaala kalimalima njagala sikwemalirira naye oyagala olaba omukazi gwe nnina mulungi nnyo musondereze nnyo tujje tugambe mukyala waffe ali atya amayo tusonde omuntu tumuba tukubuuzaako mulungi omusondereze nnyo naye of course banninze eka ate ni musajja wavunaanyizibwa mu ndaba yaabwe kati olina anaagaba ekimuli na sista wange ali UK eyo gwenjagala akigabe ne Kampala wale na gwenjagala akigabe there are some things by'olina beera strict ku byo katulowooza abantu bayinza kulowooza ki ebintu ekisibu byoyo kati gwe nampijja ne hafe batukyaliwo mujja werekera agaba ekimuli aba n'ekigambo ekisembayo anti anaagenda okigaba si wa Lugavi kati gwe nga tonda tijjukana nnyo nti olina okigaba oli gwe mpuliriramu emirembe totuwulirira mmere kati wulira kino gyakiddamu igwe flo hafiisa olondako gwe amuwerekerako kulondako mama munagenda bangi kyo teesukke bantu bakube enduulu ennyingi omukolo gw'abaserebo okwate baserebo basatu balamba bagende toyinza londa Florence jukya Florence yerabira yabye ebyama okitegedde Florence wuyo okikuba so naye awe uli awo kati ino okungabira ekimuli kyange ali yukawo oyagala beera ndani best man avaawa ye brother wange ali kata kyawe ekirala awo nange mba nesenga ow'ensonga anze siba ojja kagatto nze neebuulirira naawe leka naawe ebyo leka tujja tunoonya ku ssente n'okuzitwanya zitowa mukonanyagadde mpasa omukazi nga alina obukadde afumbidde omusajja nga azita obukadde nga 5 ajja omuko ayimirire si byo ndeeta waabwe nti oyangwa mangu bijjawo nesifidiya nnyo ati nzitowa 5 n'okwambuka oyimirira awo asset tuleme kaanira kayumba tuleme bucket kuba tugamba mu nnyumba ng'ogamba mundyeko entunde we mufumbiragana n'okwawukana kyekiba kiddako nti byonna biba mu bimazeyo kati mba mulina kwawukana kakati saagala abeera awo nga kayumba katunuulidde kokka njagala akayumba kaffe nga bwe kali naye nga nina n'endala kati bugamba eriwa gy'olondako buli omu kwata eyo nze naye kankwata eno tegedde bulungi ebyesinga okutya domestic violence omusajja n'alemera ku mukazi anti nga naye alaba kaalina nga ne n'omukazi naye alaba bakakoleredde tegedde bulungi kale katugende ate temukoze pate mmwe aba ewuwo famire eyo pate ya famire gondi New Year's party togenda wumulamuko brokola nnyo wetaaga wumulemu akubani kati nawumudde gundi eno naye ndoza 15 Januari ogenda wumulamuko yamutwalako ekyo kati n'olubeera tuweereza akantu njagenda nkalikoodize anti ngamba tuyambe kale ne bopostinga ffe banno boolese ntuba tukufuna views tewali ayagaliza famire yange mirembe busanywa ampeyo obukadde 5 ŋŋendemu bweru nemegenda kuzungira mu Uganda omukazi wadde omutwala kuwummulamu mu Uganda ate abatawummudde awummuddemu naye
Jagala mugende mutuwerezenga ebifaananyi. Ffe tusobola okufuna views. Bannammwe kubera tuba tubakama. Ne botera ekifaananyi eki. Kazi wange si wa mawulire. Birthday twagikama. A week is. Wange si wa mwera ke yajja mu galala ako. Kena ne yajja mu galala. Kamukolera naye kyemmanyi. Naye mwatukolera. Kuba ffe twabakama week is. Eka nyamba ko mwaguno kalona anyambyeko okweteka ku minzani nange sebo nenera abantu. Ndimu kubimalira bannayuganda obudde. Kati najjo ngoli eyo tudde nga gogo tuliko tukama mukaddeeka ko simayo baggo ina gwomalira obudde. Tutandika abaana bakambwe bajja kunnyukiramu. Ye kati go bakyakuvuma kikawalaata. Osanga mukomezo nabye nno bakyakuvuma ki nakimetete kye nabye oli bazza bufananyi bafu obukadde. Olaba nonno nga akudaalira abantu muganda wange. Olugendo. Natandika okumanyira abantu nga sirina. Ngali wali nabasuba ali ku mazzi. Nga n'ennyumba z'empangisa zirina nnyinizo. Ng'akeera ku makya n'agamba eno giveemu ddaani genda mweri naye nga mmanyira ensi. Ino mukazi awo gwe nagenda okubanja nalina emyaka 18. Yali mukazi mukulu myaka nga 5 yafuna akavuga kamufunisa n'olubuto. Ku myaka 5 Simon naawe. Kale olwo omukazi akavuga ne kamufunisa obuto n'atya. Nga buli gwasanga amunnyonnyola munne nafuna olubuto nga nanga tisina kyaddukolera. Nkagamba lyo ne buto ze tufunaga za kunnyonnyola. Nga tulina okutwaliriza akebe. Nagenda obbanja omukazi ssente. Nangamba nno Dani ssente zibula. Ate waliwo n'abavubuka bali mu myaka 2 nga bagagga goba nawe tonnafuna genda mpola. Allah. Omukazi yali afuuwa emmindi. Saamuddaako kigambo. Nenga omukazi ne mu nnyumba emulega ya ssente meka. 6. Ku nyumba za mitwalo 6 wali olegera abantu. Kati laba nakuba nange betali mpangisa. Sodomina kye mugamba mukulu ono kubanga avudde ddala akamanyira abantu nga sirina. Karatoro kati ngo inamu 2. Ate ne unasabira ne zinzigwa kera nja kudde mu kyalo mumanyira abaayo. Musibe bulungi mwere. Executive Media. Focus, innovate, succeed.